bambi Subi Queen yagudde mu batemu era weebatyo ababbi ne bamukuba kate bamumize omusu. Subi Queen bambi mukyala wattu talina problemu naddala ku mukutu ogwa TikTok era ng'alina emmotoka yeeyita Subi Queen, Subaru Queen. So n'akisalako mu kifo kya Subaru Queen ne yeeyita Subi Queen kubanga y'omu kubavuga emmotoka ekika kya Subaru n'era ng'emmotoka ye agyeyitira na Brighton, yagiwa erinnya, buli omu agimanyi emmotoka ye agyeyitira Baby Brighton. So bambi mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala okulaba embeera mwali. Actually ka video nkafunye leero naye ngambye kansooke nkole story eno at least ntegeeze abantu n'emikwano gya Subi Queen embeera mwali. Kinsanusiza nnyo okulaba Chicken bambi ng'agenzeyo okubeera ng'amukyalira kyokka ate omulwadde yali mu kubeera ng'agumya abalamu abazze omumukyalirako naye ng'embeera mwali amazima ga Katonda otunulira ebifaananyi ebimu sisobodde na kubeera nga mbikuterako olw'ensonga embeera mwali nga simanyi we yabadde. Olaba kati tumulabako n'owulira nga weesisuwala. Ka just imagine wali ng'abantu baakamukuba. Tetumanyi babadde baagala mubbira motoka ye Baby Brighton, tetumanyi babadde baagala ssente. Full detail ngenda beera nga nzikuwa nsuubira olunaku olw'enkya gya beera nfunye clear information ku ki exactly ekyatuusewo eri Subi Queen. Bambi mukwano gwa buli muntu, mukwano gwa Pastor Bugembe, mukwano gwa buli muntu oyo omukyala talina problemu wadde. Subi Queen ensonga lwaki nange ngambye kansooke ntegeeze ba SMX Media Kings and Queens n'abawagira Subaru Queen okubeera nga bambi mbategeeza ku mbeera eriwo gyali mu kubeera nga ayitamu. Tumusabire asobole okubeera nga assuuka ebiwundu ebyo ne emotional asobole okubeera nga bambi astabilizinga kubanga babbi tebayinza kujja kukuba kuyingira ne bakutuusa kweyo embeera ng'oli mukyala n'osigala emotionally nga okyali kyekimu. Tusabire Subi Queen yonna yonna gy'ali mu ddwaliro asobole okubeera nga assuuka ne emotionally Mukama Katonda asobole okubeera nga amuhiiringa obwongo. Mukyala mulokole nnyo nga nze wendi omusajja Omuyisiraamu ennyo ayagala eddiini ye bambi. So kinkutteko nnyo okulaba bambi nga yayisiddwa mu mbeera efaanaganako bwetyo. Tumusabire asobole okubeera nga bambi adda